okuva lwe twazula ekizigo kya Mulungi Herbal Perfumed Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza. Mulungi Herbal Perfumed Petroleum Jelly ky'ekizigo ky'abalungi. Ey'omuntu wa bulijjo. Amanya Josephat Seguya, President ow'Olugambo. Tuli wano ku Senana Hypermarket, Buganda Road, mu Kampala. Hypermarket kyawukana ne supermarket cause libanga byebimu naye hyper kiba kitegeeza nti kinene nnyo nga bw'owulira hype buli kimu kibeerawo. Tugenda kubeera n'abagenyi ab'enjawulo era tugenda kwogerako ku Jose Chameleone akalulwe kazzeeko obutuli twabagamba story eyo. Tugenda kwogerako ku DJ Mese naye nga tetunatuuka eyo katusooke tulabe aba hypermarket eno gye tuliko kye bagamba na lwaki tuzze wano. Sebo amannya gwana Erinnya Ibrahim Sekandi. Mu ngeri y'enjawulo nsooka okukwaniriza Mukulu Seguya ow'Olugambo okukyalako wano wamu ne Bukedde wamu n'okutwaliza wamu New Vision okulaba nga tukyaliddeko wano ku Senana Hypermarket okulaba nga mulaba ebintu bye tikudde mu festival season eno ate nga bino bina tubyagala birenga mu festival season eno abantu baffe babitutte. Kiriwo promotion mina promotion nako enkulu bitera kuba. Yes, twasazeeko 5% ensonga ebitundu 5 ku buli 10. Ebitundu 5 ku buli 10 lwa nsonga nti ba client baffe batusupportinze emyaka ena egiyise emabega wonna. Mu ngeri emyaka 7 egiyise emabega wonna babadde naffe ne tusalawo tubasalyeko 5% Christmas season eno ne festival season eno. Osobola okujja nga ogula ekintu kyo katugeze ekintu obanga obadde okigula ku kakadde ogenda kukigula ku mitwalo 95. Kati kigeza customer waffe tumuddiza mu ngeri y'enjawulo. Era mu ngeri y'enjawulo n'okubanga ebintu bye mbadde mufuna mu supermarkets amalala oba mu bifo ebirala ebitatukaganye na mutindo Senana yeyina ebintu ebituukaganye n'omutindo. Era wojja wano olaba kangeze ekimotoka kyaffe ebyokusanyisa by'abaana engoye biki bintu birungi ddala era ojja bisanga nga bya biri original fe ebintu byaffe biba bya mutindo gwansi yonna. Okay, omukulu ono era bagenda tulambuza ko omwami omulala Sebo jangu obuze kuva kulaba kubanga ogenda maaso awo ate kutambula ngo beeto jangu ddala wano ogenda beetoloozamu wano ng'obalaga gwani. Amanya gange ze Ismail Byekwaso. Byekwaso lya kitange gukulangani wano. Nze ndi manager wa wano ku Senana Sebo. Kati bintu kibye mugamba nti bano twakabireeta ne yagulawo koba ne yajja nga tabiriiwo twabireese. Ebintu byonna twabireese byonna nga bw'obiraba because tulina furniture ajjudde tulina toy section zonna zijjudde. Yes, ebyokulya weebiri byonna weebiri kuba tubeera munaku nkulu byonna weebiri ebyokulya n'okunywa byonna weebiri. Yes kale kati omukulu ono yennyini agenda kuba abatambuzaamu ng'abalambuza wano gye bujjako awo yono bw'omulaba ng'onyirira nnyo ngezaako lwakubeera nti embeera bweti bwetuli. Egamba abakola mu dduuka erinyirira lwaki temulinyirira si ekyamma tuba tulina kunyirira kyekituufu ko mujje mulabe edduuka liri wano ku Buganda Road okuliraana ki Watoto Church. badescribing iremu nawe bategere bulungi. Edduuka lino liri ku Buganda Road wano ku Uganda Road oluva bwoti ku CPS nojja bwoti maaso we wali Buganda Road flats awo we nyine awo. Kale kakati mpozi nga bwe nabagambye nti tugenda kwogerako stories zaffe ziri z'omanyi. Jose Chameleone Joseph Mayanja ali mu ddwaliro Nakasero Hospital gye yaddusiddwa eggulo. Obulwadde bwa Chameleone nze mbakolera olugambo nga mbategeeza bangi mwogera bingi nti ayinza okuba stress ya Daniela mukyala we ali Minnesota mu America n'abaana ate ng'ayogera ebintu bingi. Nze bwe nkirowooza kubanga omuntu asobola okulwala abantu mwogera kale mwogera bingi naye kyemmanyi tulina omusabira ffenna yerashingiddwayo ddala ng'embeera si nnungi nnyo. Chameleone myaka nga 6 egiyise yali alumizibwanga mu lubuto buli kaseera n'akeberebwa balowooza alina alusaazi nga tayina ne banoonyereza ebintu bingi paka lwe yagenda America omulundi ogwasooka ng'oggyeko mu July wa last year 2023 ne bamugamba nti akalulwe endowooza gall bladder akabiramu ebintu fluids wa green bwatyo blue ekyo bwekityo biology si mulungi nnyo wange n'endowooza kyekyo bwekityo nti kafuna obuzibu
kajjako obanga tugambe damage butulituli kati nga tugambe bufunzo oyinza okugamba katonya tokitwala nga kidomola kitonya naye ng'alina embeera kati omwaka ogwedde mu July yali Minnesota nga ava n'abaana be okubatwalako e Jamaica Abba Marcus first born we ne Daniela yali ayagala nnyo okukyalako eyo nabagenda yagenda okudda okutuuka eka ng'afa olubuto bamudusa mu ddwaliro abasawo ne baddamu ne bamugamba mu America nti weetaaga kati kulongoosa yali yeetaaga emitwalo $10 ne bagisindika gavumenti erina bwe yayamba awo naliwo nabbanja bebe kkulu balina bwe bakikola ne basindika essente ezo n'agenda mu ddwaliro waliwo abagamba tebamulongoosa waliwo abagamba bamulongoosa naye ekikulu kiri nti bwe yatuuka mu ddwaliro ssente yazikozesa kubanga obulwadde obwo tebuba bwangu goyinza okulwala omusujja n'olira nti ofa naye ddukira akalulwe kasengejja muli kalina bwe kabibalansinga omubiri gwo bamugamba nti naye bw'olongoosebwa oyinza okufa ate obufi nga bw'ojjukirako omugenzi yayimba ogumanga n'enjala yo munnaffe ani ono omuyimbi waffe ono Evelyn Lagu bwe yafa juzi ensigo sente twazisonda mwebale nnyo mama Fina yasasula sente nyini abalala papa Misa Semakula n'abalala naye bwe yatuuka ettaka bamugamba nti bwe bakusala bakuteekemu ensigo ogenda kufa bufi kati genda weeyiye nga wejjanjabisa sente n'azikozesa mu kwejjanjabisa era kamirire bwe yakola so naye ne bamutegeeza nti essaawa yonna embeera yo ejja kubanga si nnungi kubanga ogani y'omuntu mu mubiri kintu kinene nnyo ate kati ejjukira akalulwe kali wansi wa kibumba ekibumba bwe kifulumya ebicaafu bisooka mu kalulwe ne kabineutralizinga kati bw'oba toyina buli kyolidde biyitamu buyisi mu mbeera eyo teba nnungi nnyo so yoyo Chameleone yayimba basiima ogenze twali badde tufuba nnyo okuba nti tekituukirira okumwogerera amafuukula abamu nga bwe batandise nti byanywa naye nga tomanyi anywa bikira olina byonywa kale tetutuukiriza mbeera y'abasiima ogenze omusajja alyoka afe tutandika okugamba ntuleete keesi enfu ojja kwekanga weerero ne ssente zeetaagisa banaye nga twetaaga okumuyamba okitegeera ndowooza katutegedde just twetaaga kimu kumanya nti tumusabira oyo omumiiri mu ngeri y'emu DJ Mese yafudde DJ Mese amutegeere atamutegeera yoyo DJ Mese Bontwe naye ng'amanya g'amatuufu bamuyita Nicholas Mpirwe Kamagala kubanga eryo yali jeeri Kabale gye yava nga wa myaka ndowooza 40 najja e Kampala ate mama we n'amuzaayo naye nga bwe yalabako ke Kampala omusajja yabadde mujagujagu nnyo n'akomawo ate n'eggaali y'omukka yavanga e Kasese ng'ereeta kopa ng'ereeta ente n'eyita emusozi n'eyita emitiyana mu Kiganda yonna mpaka Kampala kwe yajjira oyo Mese Bontwe n'akomawo nga mwana muto taata we bw'afa n'ayagala ate okuddayo nga bamugaa nti ate kati naye ate era ne bamuzaayo ate era n'akomawo nga bw'omanyi ne Charles nti goyina kubeera eno ne Kampala yali alabyeko nze najja e Kampala nava mu kyalo najjira bakolole yaifa naye bwe natuuka nanginira nze nali nzeko njanja basaddayo kale kyekyo kiba nti olina kubeera awo Katonda yakutondera Bontwe ono akoze revolution nene nnyo mu entertainment era gy'afiiridde mu America badde bwe yagenda mu America yasookera mu ssaza lya California era badde mu kibuga Los Angeles naye nga bw'omanyi yagendako wafiiridde abadde mu Arizona mu ssaza lya Arizona eyo waliyo ate emirimu gy'abadde akakalabya ebyo bifaananyi byolaba eyali nabikuba ali Amarula family we yabeerera ey'amaanyi ennyo ng'alimu ye Eddie Kigere Pade Bitama Amoti Omubalanguzi ndowooza be bafawunda abaali ab'amaanyi era ebimu olabamu ndowooza Njegula Peter taata wa Pade Bitama twali tugenzeyo jjukira omulambo nga gukayanirwawo era Mese nga y'omu kubakkakkanya embeera gwolaba mu byambalo by'amagye ojja kulaba ye Pade Bitama ndowooza abamu mwagala okubanga mumwerabira n'abalala Kigere nkutumidde nnyo omusajja oyo balina comedy nga w'amaanyi nnyo era akyagenda mu maaso kakati oyo mukulu Mese y'omu ku bantu abakubye ebbaala z'e Kampala kwegamba gwe z'otaalabako waliwo ebbaala gye bayita Clouds oba Echoes ng'eri wali ku kizimbe kati Cham Towers wammanga waliwo UCB kati UCB eyo
Echoes lwaki bagituma Echoes nti wonna wali weeraba endabirwamu wansi ne mu bbanga ne wala naye ng'entuuyo ezibeereyo ng'abantu bazina funky nange nayitayo ekkola endaba gyali myaka gya 80 nga giggwako abo be baabeeranga ba DJ nga mwana muto n'agendako ku Viper Room yali wali ku Hotel Victoria awo abe wakisekka mugimanyi bulungi Hotel Victoria Viper Room yabeerangamu ne DJ R Service n'abalala DJ Alex ate be yalabirako no DJ Messe be yalabirako abo obategedde bulungi Alex ndoza mumanyi Alex kakati bwavaawo omukulu oyo n'agendako ku Dembe FM bwe yali etandika myaka gy'ekyenda awo kati Dembe FM ate gye yafunira amannya yenga agatuuma banne gye yafunira erya Bontwe kuba Bontwe okulimuwa mbu yalina omutwe munene kati bonga bwe baali bakola ababakuzi ku Dembe FM Biruzi buto ddene ye n'aweebwa erya buto ddene kubanga mbunga yalina olubuto lunene kakati waliwo mulala Mukasa oyo gwe bayitanga munnamasaka kuba mbu yalina ekyalo kingi ng'ava Misaka kati Pade Bitama ye Pade Sali owa Amarure yafa kati yesali ne balimujjako ne bamuwa Pade Bitama olw'ebitama ebinene kati kale ndi yalina amatama manene munnage kati bwe kitobe kiri naye ababakuzi beyo kati n'avaayo n'agenda ku Super FM gyabadde akola programu ya Kasenda Bazaana okutuuka 2022 ng'amaze okuwasa mukyala we Doreen abadde family man olwo n'agenda mu America kye nakugambye luli pozzo okwo ku Kasenda Bazaana ng'akolako ne Shalita Mazimu Mawanvu Namusoke ne Abu Chaze Semakula gye yava n'agenda mpozi gambye ng'era omukyala amaze omwanjula gwe bayita Doreen alina mukyala we gwe bayita Fatuma omulala yamuzaalamu abaana basatu Doreen mbadde sitegedde oba yamuzaddemu oba ki naye ng'alina n'omukyala omulala gwe bayita Aisha nno kati yakwata essimu ye bw'okuba yagikwata oba ate bannaye kijja kitya ajjukirwa nnyo ono Messe gambye nti alina ettaffaali ddene nnyo ku entertainment Messa agamba namuga gweddayo twagala biri ebiriroko kati nakuba akagoma ka Lubendera bwe yaddayo namuga nti olabye nagamba yimba biriroko olaba teri kikulu nga kuwuliriza mu nsi eno Ragadi Jaja bangaye nti nno oyava ekitovu St Henry's yatuukira wa DJ Messe kuba Messe nga yayogerwako ye DJ jjukira ate ayogera nnyo ali Luvoko n'akabiina ke kali kenkugambye ne bakola bamusakata kati bamusakata kiboko n'azimatira olwalo nchingibwa ndooza 1991 kuba nali nakagenda enyenga seminary ng'ate njagala nnyo ebintu ebyo nga bw'omanyawo nange nali muvubuka nnyo mutiini nga sinafuna mulamwa kwegamba nga bye bigenda gye ŋŋenda nakivuba osirerabiranga Ragadi ali mu kipale ekimpi kati ate Messe nga yite tumumanyi nnyo kuba mu luyimba olwo yalimu kitono nga tetumutegeera nnyo so ne bakoleera Mentoni Sama yamuyambako neera ono Bontwe Empolo Orlando kwegamba ojjukira oluyimba luli sirikawo baby lero mama wako naludi lero ajja kuwa bere kati oluyimba olwo lwakubya Katolu Bwama kyokka ate yabireeta kuba Katolu Bwama yakola akalangako ku CBS sirikawo baby ngalanga ebizigo ebyo kati bwe kakwata bano ne bayimbamu oluyimba kati agenda abagamba nti naye basebo lwaki mwayimbye oluyimba lwange naga wakirigamba bamugamba wakirigamba twayimbye akalangoko naye ffe twayimbye luyimba bakoba Kato nava kubayaye kakati jangu bakulabeko wano tugenda kumulamu bwe tukomawo omukulu ono mumanyi bulungi nnyo gwani bamta MC Sentumbwe owa New Amarula Production era Amarula Family kwegamba biringa byebimwera kati ono agenda kutuwa latest ekiriwo in summary meanwhile katukomewo Groceries for Josephat Segwa twatandise da tukomye kyali ku hypermarket ya Senana wano Buganda Road twali tukyayogera ku DJ Messe Bontwe amanya matuufu Ampire Nicholas Kapara mukulu weyanjule buto bampita MC Sentumbwe owa New Amarula Production stroke Amarula Family kwegamba biringa byebimu kono okuba kusima kweyubula byona byebimu kati iyo gyolimu yeki sawa zino twakola New Amarula Production okweyubula nenga obwa directorship okuva mu Amarula Family oba New Amarula ndaba bwebumu kubira bagitandikira bebamu kyategeeza yali Pade Bitama bwe yafa ne mutandika okufuna obuzibu okwawukana era ekindeesezza omukulu ono nti kubanga DJ Messe Bontwe yatandika Amarula Family ne Pade Sali gwe mumanyi nga Pade Bitama Amoti Omubalanguzi ne Edi Kigere kati gwegenda mu maaso joyininga ddi Amarula kakati abo bwennyini kati nze nenjoyininga Amarula Family mu 2008 mu mwaka gwa 2008 nali maze okusoma kuba nasoma bwe namala 25 then 28 nintandika Amarula Family okuyingira Kadoma yantutteyo omugenzi Kadoma yes Ephraim Kiyingi yaliko bukedde buyija yes yaliko bukedde nantwala
Amalula family nandaga Amoti nanyaniriza. Kati gwe ogendayo nabaani? Nze nasangayo nayingira ne Kapere. Kapere Photos. Amanya ga matufu yani ye. Mbuse Yokana. Naye nga ate nsanga mu kerekere, nsanga mu muzeyi bagale manga, Patrick Omulwadde, then Juma Kabotongo, be abantu benasangayo, wone Eddie Kalevu. Kabotongo mulwadde oba? Just bali mutuma nga bamanye ebyaffe ebya comedy. Kubaka nange mbadde neita Sentumbo omusirusiru. Yes. When bali Sentumbo omusirusiru newe nayimbira omuchere mu nnyama olimba bati omuchere mu nnyama. Omuchere mu nnyama. Omuchere. Aha. Era moti aluyimba nnyo. Yes, zena luyimba tuluyimba lwa Amalula. N'abala bagenze balutagaliramu. Yes. Nga baluddamu. Nga baluddamu. Naye nga nze naluyimba. Mwe muli omuchere n'ennyama olyawo ki? Omuchere mu nnyama. Lumanyi. Nti si mwe muli akatunda omuchere n'ennyama olyawo. Aha. Naye okimanyi nti gogambye nti balutagaliramu. Naawe watagalira mu luyimba olwo lwadda se folk song lwa. Ati kakati nze naluwandisi. Tewakulanga oyimba omuchere. Ate mwayimbanga kabaani. Nze saateekako omuchere n'ennyama olyawo ki. Olaika gwe wakulira mirembe ddala. Kikyoma newe nagwire emmotoka eyasooka. Kijukira Seguya era walaba naye nalugulamu omuchere mu nnyama. Jogera ku DJ Mese bwe mbadde nga mukola naye kubanga gwe tuliko wano. Yesebo. Kakati DJ Mese musajja abadde musajja mulungi era musajja Mese yatwaniriza mu group eyo kubenga yali director. Yali nnyo akola nnyo mu bya finance. Mu bya sente awo nakutegeka bubadi bwa mwaka ebintu nebyo byatambulanga nga buli omu yayinanga kiyakolanga. Yes. Mpozi Mese atategera lwaki linnya lino Mese yali etuuma. Yali alabanga Mese mbunkalaba kalaba nnyo nga ate naye mukalaba kalaba nga ayagala kupakulanga Mese. Yesebo. Bwekiri. Kati gwe omuyigiddeko ki mu byonna by'obadde ofuse kate? Abadde musajja mulungi nnyo kubanga Mese ffe yatuyigiriza mu comedy yatutwala bulungi. Mu byenkulaakulana nga Mese takukkiriza nga bwabadde omulaba nti mukalaba kalaba nga tasobola kukkiriza kulaba nti ate atayagala omuntu nga obadde ozannya comedy ate obeeko nekyokola ekirala kubajjukira Mese yalimu olubulooka yalimu olubulooka bwomadde omulaba ku leediyo ng'ate nagana akola obwa bulooka obw'amataka kati ate nange era nange n'abunyingiza ne kapere bwato mbuze kyebadde mmanyi ku Mese yakubako ekyeyeeranda niye Bungereza era kyovola ate bweyavudde wano era n'agendako Amerika kituufu naye ennaku zino wakuba kiriza bubi Mese waafiiridde nti tubadde mu nnaku y'amaanyi nnyo ate tubadde mu ssanyu nga ate tuli mu kweteekera myaka 25 abala batandise okugamba mbu ate taliiyo ekivulu tekiriyo ekyerugogo ate ng'ekivulu weekiri era n'abantu bannanga abagenda okubaayo tubasaba mujye mutuwagire mutuleetere n'amabugo kuba baasabye miliyoni 7. Nawulidde 10 zisukka mu nti kuba mpozi nawulidde miliyoni 10. Dennis tutereko muvala ono ali mu Amerika yomu kubakulira bannayuganda bali mu Amerika abadde alaga gundi Bonto bwe yafudde DJ Mese musajja ali Arizona bwe yazinaga nti kantu kansimbi ono nga mulamu n'afa pressure era ayogera ne ku ssente ezeetaagisa okutambuza omulambo kintu kikulu ate kizibu first of all gina kuba ne passport ng'omuntu yennyini anyway muvala bannayuganda abali Uganda n'abali wano mu Amerika balamusizza nnyo amannya Charles Bukenya Muvawala nga nze Una Vice President ntuusa obubaka buno obw'okubabikira mwenna olwa muganda waffe DJ Mese amanyikibwa nga Mese mu Amalula family amanya g'amatuufu ag'obuzaaliranwa ye Nicholas Mpire yatufuddeko ekiro ekikeesezza olwaleero ku makya ga leero mu kibuga Arizona yafiiridde yafudde heart attack ffe kyetulowooza naye nga ebisingawo tugenda bitegeera nga abasawo batubuulidde naye ffe nga ffe n'ababaddewo nga ava mu bulamu bw'ensi eno tulowooza nti heart attack nti Mese yakomyewo okukola nga mulamu bulungi nga bulijjo era as a comedian
nabeererako ne banne wabeera nabo ne bajokinga awo n'abagamba agenze kuwummulako kubanga enkya olwaleero alina okukeera okukola wayiseeyo eddakiika nga 10 ate ne babayita nga muganda waffe ataawa everyone olunaku olwaleero amakanda tugasibye wano ku hypermarket oba supermarket gye bayita Senana. Senana ebaddewo for some time era ebirungi byonna ebikoze muganda wange najjako wano era amaka gange ne gakyuka. Nina omukisa omunene naawe gwe njagala nkuweko olunaku olwaleero nti jangu oyitewo wano olabe ebintu ebipya. I'm so impressed muganda wange, ebintu baleese ate bagamba okuleeta kwe baleese bakuleetedde ebintu nga bya Christmas bya kuyingiza omwaka mujja mu mirembe mu ssanyu mu mbeera eyakabi. 5% kye tutambuza kati buli kyogula kyonna bagenda kukugirako ebitundu 5 ku 100 olw'ensonga muganda wange bannayuganda ate bakolera bannayuganda nabo kyembeera bwete bweri. Anze Musa Ssemwanga olunaku olwaleero I'm dressed to kill era simanyi nsereko kikyatankole muganda wange atulaba eyo oyinza okumpangisa okukola ku mukolo gwo nga Father Christmas bunyumira tebunyumira. Genda mu comment section yawo ku Facebook yaffe eyabukedde Farmer oba Bukedde TV ombuulire kinaggwa oba tekinaggwa. Anyway, nina omukulu gwe njagala okwogerako naye yansinga otegeera ki ekiri wano. Njagala atunyumize embeera nga bwetambula wano. Tutambule franka mpola mpola, tutambule mpola mpola. Buno butebe bwaki first of all atulaba ku Bukedde TV agala okumanya bwaki bwa balcony bwa restaurant bwa waka bwa office. Byonna byombuuzizza obutebe buno busobola okukikola. Busobola okukola ewaka, busobola okukola ku balcony, busobola okukola jangu eno light tukube mu bulungi nga bw'okalaba wano nga nkakugiddeyo bulungi. Osobola okwetegereza nti ogenda mu restaurant ez'ebbeeyi ennungi osangayo obutebe obufaanana bwe buti naddala ng'oli waka era kisoboka buli wamu w'okateeka ate kali easy kanguwa okutambula nako ate nga kali ku bbeeyi ennungi nga tosobola kukasanga walala ng'ate okalaba nga ka wood kagumu bulungi. Bano nina house party abasama bakomyewo tewali walala oyina kugenda oyina kujja ku Senana hypermarket wano ku Buganda Road. Tuyina ebintu bingi ddala byensobola okubanga tuyina ebintu bingi nnyo nyini ddala benaliyagadde omulabi wa Bukedde abirabe customer waffe yena gyali amanyi nti kati essaawa eno alina kujja n'asuubula mu Senana olw'ensonga twasazeeko 5% nti gy'okomogula ebintu obungi gy'okoma okusevinga ssente za Christmas mu nsawo yo already gosenteza oba ozikola ki ozisigaza 5% wali automatically buli kyogula wano mu Senana ki automatically kikusazibwako 5%. Kano kalinga mu sente meka zino bataddeko meka gwasinga okubala akakadde kamu emitwalo 4 5% obojjako meka 5% obojjako emitwalo 7 egiba gikendedde. Kale Franka twanditambuddeko ne tugendako ne muzi ne sitting room nga bwebeera tulabe nti ne office entebe zetulina eza office okukola omukolera office y'obulungi ojja ku Senana wano etubanga tutwala office weri ne tugikusetingira nga bwesaanidde okubeera. Tuyina tents zino abantu bakulabe sembere n'abantu tuyina tents zino eno omuntu nga oyina ekifo ekyomulembe kangezo beach ojja n'otugulako zi tents zino eno tuzirina. Tuyina ne tents ez'okusulamu ziri wali eri ngenda kubanza eza camping zosobola okubanga ogenda ku camping nga n'obeera naye emyaka 4 nga teyina kyeyali ebaddeko nga teyina terifunako wadde kantu kona nga tuwa garanti ya myaka 20. Okay, atulaba ku Bukedde TV1 tuli mu Senana supermarket eri wano ku Buganda Road kumpi ne KPC woba otambula mpola mpola kati wano wensinga okwagala eno material ki
Kyamaterial awo bonsusseeko lwa nsonga mbasijagala kulimba naye kyemmanyi kiri kimu soko gye tutuulemu kate munawo mukisa gujja gumu bagamba opportunity comes once in a lifetime. Yes. Katugikozesa opportunity hatugende mu maaso. Kakati fani kyeno osobola jula nti ogituulamu entebe tekka esigalanga bweri n'abaana ewaka tebasobola gisuna tebasobola gisala naddala entebe gy'osobola okubeera nayo okumala emyaka gyonna ng'entebe z'abajjajjaffe ze twasanganga mu mayumba bajjajjaffe nga baali bazirina ne tukulanga weeziri ewaka nga tuli walala ogenda sanga ntebe ya fanica nungi esaanidde osobola gisanga wano ku Senana Hyper Market ku Buganda Road. Tuyina ebitanda ebirungi ebikolebwa mu miti egy'enjawulo. Tuyina ebitanda bino tutunda emifaliso tutunda buli kiweetaaga kyonna kati eno mahogany ki eno mahogany era omuti ogulaba ekigambo ekyo kinzijukizawo ekitiibwa Gilbert Bukenya mahogany kati ekitanda kino kiraba kangeze nga mukyali singo ojja n'ogula akatanda kano ng'ate neweeyagala kufa annange kiri mu Senana naye Senana baavaawa Senana twatandikira okukola business eno twagitandikira Nakasero bwe twatandikira akaduuka kaffe akaali akatini ddala era nga bintu byetwali tusinga okuleeta byali byakuzanyisa by'abaana n'ebintu ebyewaka ne tugaziwa ne tugenda mu kikuubo era mu kikuubo twasigala gye tuli tuyinayo edduuka era ddene ddala abantu abasinga batumanyidde mu kikuubo era abakadde abasinga okumanya Senana ajja kugamba nti Senana ngimanyidde mu kikuubo ng'agimanyidde mu kikuubo era wotuuka mu kikuubo ng'ofulumanga dde ewa Kisekka tulinayo supermarket yaffe era essaawa eno yo tumaze emyaka mingi okuva kumpi mu 2000 tuli eyo mu kikuubo era gye twava nga bakasitoma baffe tebaagala kubanga bali mu akanyigo nga batugamba akanyigo kangi nnyo jaamu mungi ne bagamba nti tebalina bapakinga ne tugamba akatuyiye tubagaziyize ekifo tubafunire webasobola okwetaayiza ate nga n'ekirala nga buli kimu tusobola kibateerawo mu bungi kubanga Senana mu kikuubo yali emaze okufunda ne tusalawo ne tudda no ku Buganda Road ne tukola branch eno nga era yeemu n'ey'omu kikuubo ebbeeyi y'okusuubuza bwemu prices ezimu wano tuli kundabirwamu paka muzindalo wano tuli kundabirwamu zino baziteekawo endabirwamu zino osobola okugiteeka mu kinaabiro osobola ogikola okujja wano n'ogitwala mu saloon kangeze nga olina saloon yo onoonya endabirwamu ennungi omukyala oba yagala mugulira ndabirwamu ey'omulembe abeere nga yeeraba bulungi olina studio zenjogerako ezikola makeup dressing mirrors omukazi n'asobola okubanga akola ka makeup akalungi nekavaayo nga yeeraba bulungi tewali kyonna kye twogerako essa tulina wogenda kukisanga walala okujjako ku Buganda Road ku Senana ate nga tewali nsindikagano nga bw'ojja wano buli kimu ogenda kuba okifuna tulina tugendeko njala nnyo mbadde njala nnyo tugendeko mu byokulya tuli mu season ya kulya tuli mu season ya birthday parties nabwe ekyo muganda nandia subhanallah nandyagadde tugendeko mu byokulya ebyokulya tulinayo kikwata microphone tuyina cakes ennungi ezikolwa ku mikolo tuyina omuntu yenna nga oyingira ekibuga ssaawa emu n'onoonya woyinza okusanga ekyokulya nga tolabawo olina kujja ku Senana Hyper Market lwansonga baisaawa emu ekyenkya kyaffe kiba kiwedde mulina akatogo tuyina akatogo nga kalimu buli kimu kyeweetaaga era ogenda kuba okalaba we tulaga ogenda kuba byenkunyonyola tugenda kutuuka wali ng'obiraba naye lwakubadde ebintu bye tuyitako bino ne bakasoma baffe baali agadde babitegeere ebyo bya mu kinaabiro kati tuyina ne carpets ez'enjawulo okwewala accident ojja n'obigula no mu Senana ate ku bbeeyi ey'owansi ddala tuyina carpets zino
za mu nnyumba osobola oziteeka mu ofiisi yo materiyo ono tolina ogenda mujja n'obuwangaazi bweri era obiraba nga buli muntu atuuka wanagamba naye sena nange eyina ebintu bingi abantu bangi tebamanyi olwaleero tubalaze ebintu bino naye si buli kimu tukiwakoze eki tukibalaze kati gwe kasitoma ali eyo osobola okujja ku Senana hypermarket nojja n'ofuna obudde n'olambula oba ku weekend n'owaayo time n'olambula Senana n'olaba ebintu bingi. Tuli mu baana wano we tuli buno bugatto bw'abaana oba butwale nti buniigiina naye nga niigiina omwana ajambala nga agenda okukyala era ndowooza oziraba teetaaga kukyusa ngatto kala zonna weeziri zino z'abawala zino z'abalenzi kano okolaba kati kankulage kankumi nnya kano nga bw'okalaba kagatto omwana akambala akakyaliramu abaana b'engatto kankumi nnya ate kati ojjako 5% okakananga ebina bivuddeko obisigaza mu nsawo bonedda nga tukula babwambaliranga ku biteteeyo bayita tantantala kati ate essaawa eno omwana ng'alina pati oba kitomuguliranga ttendo tulina okugenda jjijja n'okwongera okuwanguwayangwako okulaba nga nkutwala ku kyenkya osobole okulaba nga ekyenkya nawe tutanguwa kati tutuuse ku kikumba kyensinga okwagala sooka ojja wano Frank abantu tubalaga essaati zino sooka kwate ozinnyonnyola naddala lino gye nnyambadde neno ya wano yeza wano ate beda mayi ebungereza nedda zino engoye anti fe material waffe tumujja ziba order zigenda bungereza neziba nga zijja mu Senana material gwosanga tulina ogenda mujja naddala engoye za Christmas jangu wano o shopping buli kimu ne jeans jeans kuenjogera kwabo abatambuddeko ojja kusanga H&M byonna biri wano tokiwanise nnyo ekya H&M brand weeri wano tugirina eno Versace n'enkofiira tuzirina kati Christmas yakwambala ya kikumba yakwefumita kati byonna tubirina wano atuddewo awalala abakyala ab'embuto nga ogenda oli eyo tonnaba kulowooza wa ogenda kugula ngoye bwa mwana tonnaba kufuna abakyala ab'embuto nga tonnaba kulowooza wa ogenda kugula mabaafu g'abaana ogenda kugula bugoye bwa mwana omwana obugoye obutakunkumuka obugoye obutavaako cotton obusanga mu Senana obugoye obw'enjawulo obulungi wano tulinawo sector kati kino ki eno poti ya omwana agibeerako nga tamanyi nti ali ku poti ali ku kimotoka avuga leka toya sente meka 8 ya 8 kati ojjako 5% 8 kitundu era ng'oggyeko ne 5% gye tukuddizanga Christmas offer eno gye tukunnyonnyola offer eno ku buli item gy'olonda mu Senana ejiddwa ku 5%. Gwali ewaka wali etegese olunaku lwaleero nojja mu Senana oba tosobodde jangu enkya ya buno obugoye bw'abaana bwe mbadde ngezaako okubannyonnyola aba newborn emyaka gyonna tuziina naye waaye gundi eno nnene twatambudde dda noonya we tutuukira ku byokulya tetutuuka tuli ku fulo ya kubiri ng'ova fulo zimeka ziri fulo nnya tulina fulo nnya kati eno sekita ate ya bugaali bw'abaana baawummula ebyokuzanyisa by'abaana jangu mu Senana kati eno sekita gye tulimu wano we tutuuse byakuzanyisa by'abaana omwana onomukipingira ewaka aleme okubeera nga ataayaaya kati gana madala mu luzungu bayita batya gano escalator gatambula ne gakwanguyiza okutuuka ku Senana naddala nga waali agadde okukozesa obuyungu okwanguwa oba lifts yes nsereko nga nkubira Frank tetuvuddeyo olowooza mufunza tumaliriza nga tukka wansi maliriza just tumaze mu ngeri enjawulo kasitoma waffe tukwebaza okubeera naffe emyaka gyonna tukwebaza okubeera nga mutubeereddewo emyaka gyonna mwebale nnyo okutuwagira tubeegayiridde mu ngeri y'enjawulo mujje ku Senana hypermarket mutuwagire naffe tugenda kubasaavinga bulungi buli kyo weetaaga kyonna mu Uganda tuwetaaga kulinnya nnyonyi jangu mu Senana ne mu ngeri y'enjawulo twebaza bukedde nga tumaliriza twebaza bukedde
okulaba ng'etuwadde akaseera kano nejja nerambula ku mirimu emirungi gye tukola. Kino kyosanze wano kitono, kasitoma tetumulaze bingi, tulina fulozi 4 ez'ebintu, tulina walala osobola bisanga mu bungi nga bw'obirabye. Ladies and gentlemen, we are signing out for today. Webale nnyo Frank, webale nnyo Fred Nsereko, ne betwalese muganda wange mu studios Dennis Jas ne timu yonna. Anze Musa Semwanga. Tetusobodde genda byakulya ku kamera naye kkiriza obagaana mu byokulya tugendayo nga kamera teriiko. Yatumira ku musajja wange Jenkins Mukasa yafiiriddwako jjajjaawe nga kitalo nnyo ne timu yonna muganda wange musibe bulungi mweraba.